nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813. Boss, Lugalambi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiru ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dust stamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abaagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abaagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abaagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abaagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakuggulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku noti 751-83-14. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Okuva America ne Europe nefe batuweereza ebirabo bya Christmas bane mutuweereza ebirabo bya Christmas mutuweereza ebirabo bya Christmas kyonna kyo kive mu ddiiro naye waliwo yampadde suuti bbiri kabenje waliwo omukazi yampadde suuti bbiri kabenje naye abakazi bakuwa nnyo anti nina figa teriiko lubuto figa yange giraba wamayimirira wama figa yange yakikwaso eyange olinga anite straight ate nabagamba anze sifaanana anite nina entumbu ate nabagamba nti buli lwolaba omusajja alina olubuto bulwadde Nze Mirundi soko otule wansi kati tugenda kukomaawo kuba kati kulaba oyingirira embuto gwokimanyi oluse embuto ziba ssente abaana babeeranga n'enjoka ne bagamba omuzadde mafuta mingi omulembe kwami ng'alina biwuka omuntu yenna alina olubuto kitegeeza aliddekyataalya mu buto mbadde nsaba tukomaawo ngenda kutuweereza ebirabo bya Christmas entuuka bya bimwe biri vimba lyerisinga ettongole liggalawo omwaka entikko y'essanyu tugenda kwesasuza emyaka gye tumaze ng'enkuuka nno ennyonja gye tulina ogimanyi amazina gaffe gali mu biwaddo tuggalawo bya bimwe ebi
tukulawo 2023 abayimbi bonna bakomediani bonna badj kasigaze n'omu ekigwo children's park weri ebyesibo by'abaana bibouncing castles byonna tegula bulubiri bonna bwakamasi ebirabo nfofoolo kera mu nkuuka onoonya ekisumuzo kya pikipiki bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopita tukulawo n'embandi ku makya lukoba ku lukoba tunyanyagize emirere onoowulira enkuuka kulya kusanyuka kutakala kuvimba enkuuka 2022 vimba mujjajjebulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititi fenamani emmanyi ebiwala bijjeemu ebyakola hipsa zagano kubalansinga mujje munkuuka 2022 vimba okuyingira kwa mutwalo kumugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalongo abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka vip emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byogidwa pbs samona products baviation uganda leading distillers fast bridals mtn atwalo nebitegekebwa luba events omulabe Church Ambrose is a very knowledgeable man ne Church Ambrose mbadde ndudde omulaba era kankobolire mawe kye yalikoze yali badde ku musaala gwe okwatako miliyoni nga 3 nazzawo citizen kuba munnansi Church Ambrose yali mawulire babaali ba volunteers. wasoma mawulire What has made me float in 1954 Governor Andrew Cohen we are here Uganda yagamba a government without a radio and a TV station is a damn politician who thinks that he will win an election. Boba to in a media abagagga bonna mu Europe bamadoko Berlusconi balina TV ezabo Berlusconi is a media magnate. Yes. When you look at Kenya Uhuru Kenyatta balina Museveni tayina Museveni akyali ku UBC yalowooza UBC yina tegiteekamu na ssente bazibbabu I'm power because information is a power. More powerful than UBC. Yes. Yeah? And statistics ezirimba njagala oleze tango oto obola oto omukulu yenna olezeta dongo ayogere mu bantu tulaba nsinza abantu mu Uganda ansinza following ey'amaanyi kakati nkubuulira nti gundi history akugambye kati akola mu Popopo. Many people don't know the history of Popopo naye nga bwekimubuuziza Cardinal Nsubuga yasinga Popopo mu UCD baali bagitwalira ku miliyoni 7 Museveni yazimu nga wamala agambye bagitwala Popopo yali egenda kubeera woteri y'amaanyi nnyo naye etteeka ligamba tewaliwo kizimbe kitunula mu lubiri mu barracks so Cardinal Nsubuga had to shut it n'agikomyawo kuba yali ayagala na developing n'akayanja biki the Cardinal was enterprising. Kano Nsubuga yabaga nti yateekawo sentimba seminaari omugenda abatava mu seminaari yonto abamazeeko ebintu egundi abalidde ku bintu ne bakoowa ensi kakati kanaali kye yakola era mwe muva Archbishop Semwogezi n'abala bangi abagezi mu seminaari yento munaabajjawo kakati oyo otafiire musajja mukatuliki naye bamugamba mu seminaari yekitabi nga musini senior otafiire udwa bini kadini ole bishop the way otafiire look such things is different because of the background of the seminary ekibi ky'abakatuliki tibasomesa faaza ate okusinga bano abantu babulijja balinga ffe baali baddeko ne gurupu 2 nga bwe balina abagereere be bagenda okufumbirwa bakazi naye nga bagenda kufumbirwa abakatuliki ab'amaanyi abayita abagereere
kakati ate newabayo abasisita banjawulo kati ekereziya kyeyakola ate yatreninga nnyo bafaaza okusinga ffe baleyite nti singa eyina baleyite ne beni kiwanuka abakatu kibaali tebamutegeera kati what I was telling you nti popopo yakomaawo yali yakubeera kalina mpanvu era nze mbabwira nembagamba ti abeena alaba abeena aleema bansubwa nnyo kuba omuko yalowooza mbu ayinza okunjoga ngaojogaani nze mutano wayo baana banjoga nalowooza mbu ajja kunjoga niomwako byowaddemu aniokoyojo kakati kankuba singa omuntu owokubiri gwe balinayo owana tone Jofro owana naye tebamuyusing owana munoonya talabika alina okubeera muntu olitono nensi eyo egiwamba nawamba ebibiina nawamba Museveni namugaa nti amanyi media kuba yakolako mu New Vision fe tetumwa district naye kaloti lifu such a man district sigula asiru nojoga buli omwana mujoga sente za media nazikwata nebazitwala naye ebyo nga bikyali awo Museveni ye musajja asinga okubanjibwa ne kaleediyo ka wansi ebyo byonna nga biri awo muzeeyi Mirundi ng'onyumye suti nze nagamba okubiddeko engatto baali balowooza bajja kunjavuwaza nze nina essabo lyange enkola olunaku olu miliyoni 10 sikolera talina sente nze ne Jaffaari Haji Jaffaari Musa abannemyemba muweereza naye nampeereza olina essabo lyo okola olunaku lumu nti omuka ate nze nina emmindi sigimuwangako Jaffaari naye nyiza gimu bagiyita k'emisango kasita omuntu akwereegamu nina gwe nnemezezaako omusango emyaka 10 ng'ayina buli kimu kyonna ayina risoosi kaseera nemuba nemuwabya buli wajjayo omutwe nemuwabyako emisango ofuuwanfuuwe kakati gwakozesa sente naye nze fuuwa bufuufu ebeeramu uniform y'omusibe ojja uniform y'omusibe n'ogiteeka mu kyapa n'ogifuuwa tagwako misango yeko emisango naye waliwo gwenkubizako emisango buli kaseera alina omusango gumazeeko emyaka ne kalugere kuba mulema fuuwa nga sigala njokangiweereza ngenda giwako Jaffaari emisango Jaffaari taafe kufi ngenda kuyiwa kemisango ngenda kumuwa kemisango ngenda giwako Jaffaari Jaffaari taafe bufi Jaffaari teekakaawo omanyi bwe tukolagana Jaffaari aweereza abalwadde wange nange nempeereza ebuwe naawe n'omuwaayo nange nemuwaayo wallahi si byangu naye nga tubaaniriza nnyo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live olunaku olwaleero. It's a Wednesday and things are pretty good. Ndina omukukunavu Tamale Mirundi mutabani wa Yowaana. Omanyize nayagala taito yaabwe eya advisor Alangidde kubanga tewali advisor wa president afuna 1.7 kati oli bakwanjula nti presidential advisor kwatira wetaji nenkubempi ndi mutabani wa Yowaana ne baŋŋambi president yakikyusizza yantadde mu kategole mwenja yakuwadde kikati anti kakati it is reflected in your salary omusaala gwazze balagira banteeka ku bukadde 15 nesi 1.7 siri type yabakusaasira kati sawe kana etusasoza afuna 1.7 abalina okuba nga bafuna enneneko nga boogamba bayagala kujoga bujozi obeera advisor waliwo ba advisor abatalina mmotoka waliwo abali nze nawagayo kulegisi yange ey'obutaba na mmotoka nze waliwo omwana aleeta lipooti ewange ewaka nemuga nti gusinze enkuzaala abaana bange balina kuba bagezi nze yeni eyo wange magezi omwana aleeta lipooti n'ogiraba ninjiraba nemuga wakaleeta lipooti yesi naye genda obuuze nnyoko sinze enkuzaala bayinza okuba ne baleete nti nze ntudde ku buko bwenze ne baleeta enkoko eyosowaana ntambule kutambuza omukaaga alya luwombo kati nze bwongako ddoboozi kati nze bwongamba nti ogenze ku buko ne baleeta enkoko y'okusowa ovaawo bufi nze ntambula butambuzi kuba kakati mwekitegeeza siri muko nyumasa obuzaamu nti nze Mirundi ntuuse ku mukolo tontadde mu VIP
ntule dakika ezi bandabe banteeke ku VIP butandaba nga nfuluma nze sibera bwe banjose kubanga nze siira ku reducinga status yange tu help you kasitotule naye nakola ewa kuruthum ng'oli mu VIP so ne bakuwa n'akazindaalo oyogere kasankebera mu boogezi nga siriimu nga ntambula nze siri bawuliriza nze bwe bawuliriza gurupu siriimu tekasankebera tipologalamu egamba kinti mu boogezi gundi ne gundi olaba nfuluma ng'ogenda ate era nze sibeera watali kyakunywa oba gwabasiraamu mumututekekere yako emanju wetusobola otutuula yagamba nti bana emanju nzija emanju naye kale musajja nganze enjoka ziyinza okunuma singa mmane lunaku lulapagazigamba ono yatutunze yatukoze eki nze ne bakuba mukolo gwabasiraamu nga mbaga waliwo omusajja yaŋŋamba njagala obeere omugenyi omukulu ku ssomero ly'abasiraamu nti naye ojja swala ewedde ne mugabo okoze bulungi nnyo kuba yamanya nze nyinza okubeera nensiba olunaku lulamba nga sitaddeemu oyinza ofa nga ne munyonyi mwekali pozi ne munyonyi bakagaba ne munyonyi bakagaba kale ne munyonyi otuula newemiisa nanywa omwenge munyonyi nebagenda tugenda kuwabira wa muzeeyi kubonya omwenge ne baga nti ago simawulire nerwe yannondo okubeera gundi nali ntamidde nagwa Museveni mu kifuba mu kalulu kaali kakyenda mu mukaaga banona nawakanga natamidde dda nakakati nembaga nti mulondo ono Semwogere agenda kugwa muyinze nasooka wa Semwogere nembaga nti aleesa abayupisa agenda kugwa Museveni kati Mirundi ayogedde ng'omusajja naye banzija wakanga nzuka kati nze ne kumakya waliwo twali tugenda erwakitula kyenagamba muni natawanyiza Museveni nagamba Museveni nti abaana tebasoma mu Uganda on record kyenaga natawanyiza Museveni nti ntabidde nalya chapati ne bia ne Nairobi tugende wa Museveni kyenaga ye breakfast yange nze kumacha breakfast yange chupa za Nairo ezi biri ye bannaye mukulu Lwanga ku Nairobi walizaawo wabbiya waffe wamuteekawa yatuleeterako bbiya wano ojjukira anti ndowooza yali atulinda ziggwemu yadda genda oguze bajjo yaleeti kuleetera bbiya 6 wano eza Nairo special netuwakana nali nakanywako nja nadduka nga muwakana nti bajjo yagala sinywa 5 nemugamba nti nina musokeka muyite najja musoke najja ku muti omanyi nti wali wanywa genda oguze jaffaali omanyi nti waliwo omuntu anywa ekidomola ky'omwenge n'akikwata bwatyo n'akinywa omulundi gumu n'akikuba wali ogambe musoke kanywa oyita musoke twakuba empaka ne bajjo n'ateekawo emiliyoni ne muga giteekewo leeta kuleesa esi bajjo yaddukira ku kuleeta esi nga nkutte kuyo now bannange tuyina enkuuka y'omwaka ejja nga 31 wali mu Lubiri Emmengo Kabaka ajja kubaggulawo nga ggalawo n'omwaka mitwalo 2 naye nga 16 tuyina Samacheyo festival nga 16 tugenda kubeera wali katikati mujje ekintu kikwasaganye ku mitwalo 2 nga 31 bali ku Laston Gardens Samacheyo bamuva Bulaaya ati bagenda kuyiika bonnawo katikati nga 16 Friday jja emikolo we gigenda obbeera onojja mbagambe bakuteerewo embeera ate nze ndi mususi wa menvu tewalaba bwe nagenda ewagundi ewa Kurusuumu newagundi ewaani twali ekololo ewa Muhozi ewa Kenzo baba kakubire nagenda ewa Kenzo yampa ekitiibwa nze nkugambye nina setasi yange kitange waliyo okwabya olumbe nebazaala maama wa kakati nebaweereza ebbaluwa bino byemukuba minisita mwami dokita simanyani Mirundi nebamuteerako Mwanda Mirundi yagenda ku Bukopi
teyagenda ngate bamuyise mwami kasi mama yajja aliko n'obumansuka nonswaze waffe notajja Mirundi yabaga nti mwampita kadi teyajja namuga nti kadi erikyange mwami Mirundi mwatekako nti omuko Mirundi bwensagayo omuko omulala mzee Mirundi ate awo nawe kiba kisusse nze siri mususi wa menvu bw'oba njagala ku mukolo teekawo teebo ya Mirundi ate nina okwogera oba toyagala lekayo basikweguya nakola dderinnya lyange obeera olina okubuuza ku bantu obujaka baba naire buluwalizi singa baali bagezi singa bantekako ne ku cupa kakati nga awulolwe nagamba gondi bajjo omukazi leetezi nempita musoke nagunywako gonna naye awo bayinza okugamba kiba tekisusse kali akaenjoy responsible oba okavuddemu ate natomera olaba ntala gwalondabyeko nga nebizigira mugundi obanga ogudde nga ngudde wa nayita musoke nagunywako bajjo nadduka naye abanairo batukolereyo Mirundi Christmas campaign wano ecupa bakutegeke naye anti omanyi kye bagamba nti oli mu byabufuzi batya nange nina be nali nangira ebintu byabwe ne banga nti betukuleeta betutoddamu kwogera ne Mirundi ne mbagamba mugalye. When the Pope is visiting Uganda and you find a country organized, they can even produce notes or baby news via papa. Nibikola mu circulation. Kakati if you people singa kati abawantu bagezi nga ono simufere yaleeta muwogo n'aleeta ki but you don't involve yourself ku mazaalibwa ka kabaka baali badde bakola kabakazi bulandi naye nga alinako ki percentage kabaka Scottish wine Scottish whiskey yes when you look at how you utilize about somebody there is a situation I can understand. Mirundi is a controversial man who can do damage to us. Twinza okumukokola yechupa Mirundi kubati batuuza expert bakola echupa ene chairman ngetomera endala chairman ESB yes yagwa kuba yalinda eyakola akalangu teyabakolera bulungi nti echupa ya chairman abantu bagugana mu kyalo why nga bati ekyo kubanga yali etomera kati kweto kiraba bero ne naire special bo bitunulira abanyuba bero bantu aba business abanyuba alcoholic content ojisoma ku chupa abanyuba naire special abasinga obungi ba low income earners nti it means ayagala kutamira oba kukyusa mu mbeera naye ate katayagala walaji kyobala Uganda walaji atatunda bweru Uganda tatunda mu abanywa enguuli baga nti ebyo biswazi. That's marketing you must know ono ye bano beche balina monopoly je kugonde kati kumbikoda ja Buganda mujja kunywanga mazibwe bati gendo oli ennyoko omwana wange kwa wamuletera ki oba mayiga bibisibi bayimu. You don't impose mwa ajo kwanjula ajana ekifani kya kabaka n'ekya Nabagereka nzomanye ajo kwangula ewange yajja okwanjula ewange yajja n'ekifani kya Museveni. Mzee Mirundi kala ate otandise kunkwata misana mubuuzi baleeta kya kabaka ne Nabagereka baleeta ejjajja nga nzaala n'ekya Museveni n'ekya kitange nabagamba nti Museveni yanfuula kyendi wadde yangobanga omupi w'enkoko naye musomedde ku scholarship zange za Museveni. Yes kati kyokka Mzee Mirundi ewote baleetayo ebifaananyi ebyo babitwala wa mukulu wange ye mukulu wange ebyekiganda abimanyi ebyemituba taata waffe yazze naŋŋamba nendaba ebbaluwa ab'ekima tulina okusisinkana tumanyigane abaana abawala baleme okufumbirwa abaana basimanyi waki enkima ziwasaki wanje enkima mu bisiko ziwasaki zewasa Yesu si kwemanya no Yesu is that nti abo bonna simanyi bakola tefeni bakola bikini that's not true. Mwari gambi tulina omuyimbi ow'enkima
agenda kutukubiramu ennyimba ze ayiyize ennyimba ez'ekika kyaki kyenkima. Waliwo omusajja yakubira essimu naŋŋamba nti wayi njagala nkukubira oluyimba olwa gyenvuddewo ne muganga lwa ssaawa mmeka kuba nze gyenvudde wange olina okuyimba oluyimba lwa ssaawa nga 10. Lwaki siwandiika ekitabo muyambo erayita naddamu n'akuba ne muwa omusirikale wange weewe n'amukubira n'amugamba nti mu Luswayiri what do you want from this man mbu njagala mpulidde gyenvuddewo nkuyimba omu oluyimba olwange gweoyinza gyenvudde wange okuva mu 58 okutuuka kati gweonyimbemu oluyimba nti kubanga Tamale Mirundi muzeeyi mumugambe ebyamulwanya bizemu yakera kulumenyawo yadduka emisinde pozi yakuteekamu ate naali okusinga nze alayoze ebyolirawe kati waki oyongerako munaali okusinga kwe anti nze nkubuulire amwe strategist wano mu Uganda abasajja nebagamba kyotafiire mugezi Museveni mugezi Muhoozi mugezi Muhoozi naye omugaseeko ate tabavuluga naye Muhoozi yagambye NRM nfuta nkubitu bifunga NRM timfuzibu nkubuulire tikasimire n'amugamba mbu aba atamidde alekerawo okweyogeza ebintu ebyo Ngasimire musiru takimanyi ti Jesus yayogeranga ebintu nebibalimu okutegeera. Jesus yagamba nsobola okumenya yeekaalu nengizimbira mu nnaku ezi 3 tebamutegeera bwe batuulya yeekaalu eyo ekizimbe kozi ye ng'akugamba kati nsobola okufa and it is true. Kati omusajja waayogerera mu parables. Let me tell you, is what he is saying wrong? Njagala nkubuli NRM njikubira mu nnaku 3 omulundi gumu. Nakwezi NRM teriyo. Is NRM ideological? NRM ideology? Ana ebyo batambuza wano nga tugenda mu bululu. Let me tell you. Look what you NRM ekozesa mercenaries. When you humiliate those a leader or a political party that humiliates those who render dedicated and committed service to it, ends up using mercenaries. Let me tell you, NRM is a structure. It is down. Awe chaddondo so baino you office eramba gambye NRM eringo omusajja agenda mu kabozi bw'olaba yeebamboga nti gumba neri bulo omulundi guba NRM erabikako mu kulonda kwokka ate sente ne bazibba ne badduka. NRM eringa ki ate nkiddemu ndi musajja mukulu. Let me tell you, gwolabirawa NRM ogirabirawa. Let us compare UPC kubanga oyo yayogedde talina magezi. When you do political science tukugamba tuyina political parties abikeebi. We have a revolutionary political party nga NRM. Revolutionary political parties don't have structures. It is a war. Tugenda mu kalulu mwenna mujje akalube kaggwa mugende mukole. NRM kyesooka okujjawo National Task Force negenda ng'ebya abantu ukitegedde ekyo. UPC mu political science batugamba one of the definitions of politics is sharing who gets what and when. Tubulire mukyala Njobe yagenda mu Nseko talina mulimu, Nadduli yagenda mu Nseko talina mulimu, ne mukamwana w'Obukopi gwe balwanyisa minister alimeseza ne National Security Fund boss byarugaba kati eyo gitegeera ne byarugaba emyaka gibadde gituuse ati gyetubuuza era n'omukazi oli bamuyitanga ni yadduka nti bamusabye sente. Sorry. We have many people who are working on contracts. Before this man is retired, didn't he? If you expect this man to retire, why do you allow him to retire? All this is rubbish. But when you said, Bama Lokosa never kusura, kat you bamusud. Kakati nkubira ne gamba. NRM teyina permanent structures. NRM ebyekoze mu bantu. Politics is like a luggage, is a passenger plane. We don't carry excess budget. NRM waliwo yaginiyamu enagisi yeewunye enagisi enuka
ne government najipakiramu abantu benenalemu najipakiramu. Let me tell you, mukwano gwe yagamba wano, I believe in Jesus, I believe in my father General Kaguta Museveni. Yes. I certainly don't believe in NRM. Exactly. In Marxist terms, it is it's probably the most reactionary organization in the country. Yes. As a member of the party you don't believe in, we also don't believe in you. We believe in your father because he's sober full time, but your ability to be controlled by Munanas makes you worse than an ordinary Ugandan. Tinka Simire is an idiot. Why? Galileo was said, Jensi yetorola. Papa naganti ensi yetorola. Bakusale ko mutwe. Popo Johnny for the second apologize to that one is an idiot. Ayine nagisi mutwe. Yani oyo. Tinka Simira ayine nagisi mutwe. Neguni ne kabanda naye wuna agamba. Kabanda muntu. NRM is full of blackmail, intrigue, malice and egocentric persons. Is not one that our generation can tolerate. Let me tell you. A party which underrates hard work and promotes mediocrity isn't one we desire to have. There is no political party that would humiliate me. Nobody. Because we have different types of politicians. A party needs a mass communicator. A party needs a person who can create a critical mass. A party needs a person who can bring you votes. Ekibiina kya Museveni ekyenale mu mukoya kiniyamu ne government kati enagise tugobi enale mu kubira njukubira nakwezi kakati kankubuza tango to yakole ate bali basiru nnyo nabaga nti basajjamu muri basiru you idiots. Why? Let me tell you. Nabagamba nti you don't understand the politics of this country. Why? We have a multi-party system. A multi-party system means you have created a window where people can go and buy and do what and reject it. Kakati, if you face bwebala bamuhoza, oh no, ono mukaji okwa abantu waniyo namulidde ne kumachanga ayogera. President yalagira abantu ku milioni 15 namulidde nga ayogera. Hey, why this money na yo fu ninginda ninji kumaka emisango buli lwanna wanyu samu kumira kemisango kemisango tejijja muvako atali irrelevant. He must stop talking about me so that I release money. No, I don't want to talk to you. You are no longer a factor in Uganda's politics. This man does not want us, me and Tumwebaze, to play. Did you consider my future? Nangi, if I don't want you were the one. Mzee Mirundi waliwo yambuziza na ngamba abasajja abo oli basonyiwa tekiriyo nanga kuwa obakubye nnyo n'obakuba. Even God cannot reconcile us. Even Museveni cannot reconcile us. Njokolo okulaga omulenzo tuwaliwo amukuba n'amuteeka ku ttaka. He must concede defeat. Has been defeated. Bakodde Museveni bali yaneregamu njagala mbalage olunaku lwe baatula ne bangoba mu State House bali lwejjusa naye nina ekintu kyenjagala okubuuza. Political party eno ekola ki? Obote yayina akakumbi ka UPC katuuka ku kyalo. You can ask your father if you have him. Enkumbi Obote ze yagaba. Obote yayina enkumbi ya UPC nezituuka ku nkolokolo katuuka ku kyalo. Buli omu n'akafunako. Akajola ka UPC katuuka ku kyalo. Buli kyalo kwaliko ofisi ya UPC nga babeeramu. Naye akalulu bwe katuuka ne bava e Kampala ne bakola ofisi mu byalo ne bayola ssente ne badduka tuli basite. Enali muteriyo. Kati enali byegaba tebituuka ku kyalo. Karl Marx yagamba nti omukulembeze once Karl Marx yagamba gwa kooti. Omanyi Karl Marx yakyaba nnyo capitalism. Era was buried in Britain. Karl Marx yali awakanya obubbi. Karl Marx yagamba when you allow the leaders to involve themselves in a business they become appetitive. Bubbi wennyini mukozi bwagamba. Fibism. Bubbi. President kati mwoza anajja na kibiina kye kuba aba NRM abeetaaga. Nti gwe Museveni n'akeera ku makya n'ateekawo 19 billion ez'okugula TV ne radio ez'okulaga abaana basome. Oli n'azibba n'ateekawo ebirango mu mawulire. N'azibba 19 billion nga ministry ya mukazi we. Nga buno bwali badde bulanga buno bu TV ne bamu nanyini nsi okubeera omuko obulamu bwe bwonna yamutwala mu factory ekola
batu singa yatulikirayo. This is what annoys Muhozi. There is no service delivery. Ne mudikira ninga Kampala. Abera an Museveni tasobola kulangira abantu kubagamba masiki naki. Abantu bamanyite wali. No, yatugambye mtudde mtu amale maski. Tajja abo ne COVID boosters. Tufuke nkoko. Nga buli kaseera baziwa vitamin. In fact, Museveni should allow people to choose. Why should prisoners reject food? Why is it that what Museveni directs does not happen in other countries? As Museveni was in Vietnam, he was the old man out. He was the one only man with I know mwana wa mwanyina amulimba. Museveni I know mwana wa mwanyina ya mbudokita ya mubuzabuza. Why? We have cases. Me have cases. Nina mukuru wange bamugeme Mirundi echi atine lumkwata. Ane bamuganti kakati ntiye byo bimazeyo. Kati buli kaseera ojja kujja kwa medical tokeza akudescribing dagala. Lwaki ente enzungu zifa nnyo okusinga zino? Nze ebyo tebiriyo ne bwono ngamba ebyo kyeyagalire and it will not happen. Obanga abantu babagamba abantu Museveni tamanyi how Uganda is here. Museveni should ask one question. Why is it that your food is rejected? Why is it that the people prefer okubeera nga tebagemeddwa tukugemebwa? They have lost government. The Ministry of Health, unless it is overhauled, ne muvamu bannambi abatambula ne walumbe. Abantu bategedde bya bulimba. Now, kakati kankubuuza. Museveni byayogere Rwanda gyebiri. Byayogere Southern Sudan gyebiri. Bano balete kubanga yina bagala okuleeta vitamins ayina okuleeta kyayino afa atuleke anti nze ndi bwenti. Ku kyalo okutali nziku ate nze njifuna anti. Kakati bamubanga mwenna babagemi nze najja wa COVID. Oba abakazi b'okukyalo bonna tebalina nziku. Kakati ate nze najijja. Gwe yagale bwe yagazi. Anti babagemi sibasiika. Nze bete bajja kulinda bamu. Kwegamba bebagema abageme. Tusigalawo batini abatali bageme. Baganda bakuga nti kyeyagalire ebbwa lyanjola. Kyeyagalire ebbwa lyanjola kitegeeza nti abakazi abalungi babeeranga n'ebiseera. Kakati if you fail to get nakyo biseera nga bakusala muno bemuti nga bakwokya olukato beritana obulago ne buvaako ebbwa. Kyeyagalire whoever wants to go abakozi ba gavumenti bagendeyo, but for me nga nkimanyi tiri mu status wenyini bagoba abakozi abatalina nakubeera bya Ruhanga esimu ne mugamba bagenda kuyisawo sente ebuwo naye bagenda kuga omulenzi oyo omulenzi abonyabonya Museveni dokita mwana wa mwanyina adikiralinga n'abatalina COVID mu State House. Museveni yagamba waliwo atali mugeme yali aninana kati sikeya ye ey'abantu abagala omutta agiteeka ne kufe. Nze kibajje kungemako nze nina eddagala lyange erya Kiganda immunity system fe mu Baganda omuganda ekimubeezaawo bebi bwazaalibwa baddira omulandiya guno ogukuba abantu mu luguudo ne bakugugiramu akantu ne baddira oluyira akantu kebusigaliza kayiraano ne bakugiramu akantu ofika ku kibingisi. Nze kitange yali mu sekendi wadiwo kawumpuli n'akwata abantu naye bamujjanga mu nkambi ne bamuteeka mwenu. I know when a government loses, why is it that when Museveni came in 1986 he inoculated everybody? Abazadde baweeringayo trust mu government naye tudire bannambi abali mu government batasobola goba badikiralinga endwadde zitaliyo nabaga nti abo bannambi abakazi abali mu ministry kasita omulobo mu kitundu olayanduulu kubanga bannambi mu Buganda be batambula ne walumbe abakazi abo nga tebanagenda mu kitundu ekyokwenemba gamba. Let Museveni during his address tell us why Uganda is devastated like more than other countries. Lwaki obulwadde bwonna buli wano abasiraamu bakugamba tikatonda bwakyawo omukulembeze abalwadde no, it's not true. Bannambi Museveni ayina bannambi be batambula n'obulwadde akakozi akakufuntula entama nga tekanagenda mu kitundu tebaayo obulwadde dayana nga tananijja mu kitundu tebaayo obulwadde e Rwanda nga tebuliyo. Are we the dirtiest? Twabeera ku wano ne Ebola yali ava kumanya ne gundi kolera but when national water broke amazzi amalungi yaggwawo naye abakazi Museveni gwe bazannya obuzanyi
bamuwe sente okubusinga gundi ani akkiriza afuuke enkoko nti buli kaseera afoolinga streak mumujjanjabe. That would be the mechanism. Naye nze nzira omubiri gwange ngujje ku nakyo nguteeke ku njaga tekisoboka. I cannot. Nze ebintu by'abazungu ebyo mbimanyi. Once a muzungu brings something naga nti masiki president yawa aba night sente za masiki ziriwa neta bakola masiki mega president nakwata sente nazibawa bakole ba doctors babambaze ebyambalo biriwa you have to for doctors biriwa Museveni. That's the president tell us ebyambalo by'aba doctor biri. So if they are using diseases to government has lost credibility. Even Museveni omanyi waliwo emmotoka ng'eraalidde mu mugga n'oleeta kasiringi naye egendayo waliwo ne mukkiriza nti emmotoka zikyawona kakati Museveni abadde ayina Museveni is magic but you cannot defend undefendable things. The problem is that Museveni for Ugandans to accept Museveni's health measures he must overhaul the Ministry of Health. Baveemu bannambi kuba abantu bategedde abantu ba Uganda kankubulira tuyina structure mu Europe tuli bwetisi ti omuntu bwakaddiwa bamutwala mu elderly center when the person dies kuba bayina cemeteries public cemeteries except the rich bakugamba your mother is now enjoying with the angels is dead. Would you like to give the baby and the body and attend the no kubanga kabuli emubajizika mu abantu batano era musobola okuleeta ebimulinga mwenna weebiri kakati kyenkubuuza in Uganda tulina death announcement abafudde tulina ebirango by'abafu mu Uganda tuziika nnyo where the dead okujjako ng'ongamba nzizasa preventive measures. When you talk about preventive measures let us look at our neighboring countries. Era bana abantu kibatamanyi abo abakazi bayogere Ebola ngomwombe baka Ebola atuse jinja Kenya aliyegala ensalo bagambye Ebola kati 0 cases baina 0 cases impya yeyaliyo muzenyi yeyaliyo obatambula munika z'abantu kyangwe wango yogere Ebola kubenyondo omutwe. That's rubbish. Ate ko kankubuli kendo kulira kama hapo. If Museveni had locked the country ekizibu kyamuntu abali bagenda kukyona ateri babuli miso bwe kugamba ekintu ekiwakazi that kalinachi singa kati akolera mu muliro nze nkubuli mzee Mirundi oli muntu wanga obaleke baleke address the real issue. Nti muhoza from the horse's mouth muhozi nibo munamuga nti mutamivu nze olwaleero toko musajja atandikideko olwaleero ndabye abamuvuma muhozi akabawangula emirundi emwe muhozi yagamba nti batayigwerere bozi muteese nabo what has ended bade mukuteesa basanje muhozi n'abaga nti M23 temujja gikola gisobola kati bali muki muhozi saying obanga NRM eri popular zinimbwa nga nkugambi ngenda kufimya lisi y'abadokita abasokola abantu walabye abasawo bafukamidde ngenda boogera kubanga batya muhozo bakwata walabye abasawo bafukamidde nga bebaza Museveni bagenda bagoba bibadde bikola strike embwa amazi ina enagisi mitwe Kenya waliyo ekisajja kidokita kyakwata muyi mu ngalo nekikasigenda kunaba ennaku nnya bakikoba mu association wakayigini tojukira yali emmese bamwe district. These are idiots. They are paid money. I can play tapes. But what I'm going to do to defeat these idiots, I'm going to tell you to release a list of doctors who kill people and extract their organs. And these are the people who fear Muhozi. So don't say that Muhozi is a drunkard. That it's called what? Tinkasimire. Aine nagisi mutwe. Tinkasimire. Uine nagisi mutwe. Anaye Tinkasimire. Mujja kwetwala. Aliwa. Bati nakamukuba murundi gumu. Tinkasimire antira ddala. Yakoba bala disibame. Tinkasimire yabemba wetolo. Lebambufunga. Sajja bamuyita wano mu Uganda wali wantabala.
nze ngendo ayiruwa you into a battle kumalewo. Nobody can raise a finger, even Matembe Banasirika. What they do bakuga Mulalu? No, I'm highly intelligent. I'm a highly intelligent man. Highly intelligent. Let you take us a minute, got you one. Nakubama Tembe, Mugaga to Kulichakula Sajania was Sagu. Mubuli Muntu Evakana was Kana Kakazikan, Akanika Kajoka. Kanaka need to cover the Kachi get them each other. I am Muzuku. Muzuku, which you can Gashingira Muzuku. What you going to do? Mukazingo mukubienyo. Kakazi mugambi alinga akachi. Kakajokeka wulu kalingo musubawa fudu fabaganda twagala bubina tukaita bakazi kubula. Na ndiye bunje lokwibu. Kono nyo mubudinga takadi mukalinga akabiri. Kali kazini ntu yako. Ya kulo payo kuchi. Agenda kulo pewa M7 direct. Ai M7 ndondo pewa M7. Ngatugenda wa M7 ngamugambi. Namugambi mutono alinga akabiri alingo musuba munene. Akati munene ayambale gomeso ba munene. Can you urge me before the president? The issue is ekyabazukulu omumbo gw'abazukulu atabe envi bajjako batya. Wikibuuze ani wemvi abadde abakadde baali baze bakiyingiddemu nemba kuba ne badduka babali bagala kukifula ante. Let me tell you, Museveni ne mutabani we bali omuntu ogwo era I want to tell you this of the two, one will give way to the other. You will see me was announcing that he's going to be a campaign manager for Museveni. Agambye alina munaku entono. Yagambye alina bwino alina ekirangiro kyagenda okukola. You must have a fallback position. N'omukazi omugezi alina okubeera mu balamu be bagamba singa bazee wange afa ani asobola okumbudabuda tavuma buli omu. You must have a fallback position. Now, in your life. Now nga tuwonzika mzee nina akantu kenjagala tuwogereko kiwamba abantu zaake yabadde kansokere eno ku Monday kooti yagambye bagenda kuwulira bail application ya Sejirinya ne Alani nga 2 February ne wachi bakola ebintu ebyo omanyibe bakola mpaka nyama kangeruno agenda bali obuumbi busatu kwa Sejirinya kibamunonya Sejirinya obufudembe bwabuke Sejirinya ali nazala Sejirinya avuge gani Sejirinya koze wali Sejirinya koze ngazijja bwa soko posing emao soko indepo bano ngazo tojako na ye Lubaga wano wenyini wane walodi meya we balekanize ebintu ye bana road meya walabe babadde bamuse omukazi yatomedde ekikomera kya road meya wano munayingira ya katayingire mu kisenge road meya bera mu lugudo limu amakona road meya singali muyenga ne Obukopi lukwago mukopi lukwago muganda ngene mukopi ali awo mukopi lukwago mukopi na ate Mirundi meya genedda meya bereno ko kaguda kali bwe kati kakati meya garden ziziberawa singa meya ali mu aina nga Bobi Wine nagenze wo musajja je kasanga tinga ngezo kusomesa abenale ngolujja lunene abaana bazanyiramu ne abaana abagoba omupiira tena ne batomera ekisenge nokanti oli meya wa Kampala yakulira mu kyalo ekyalo you can remove a man from the village but the village cannot get out of him ngatugamba musaikolo enkoko asenkoko gisibe biwawati nebo gitusa mukatale no gisumulula but what I'm telling you nti abantu today wali ku Sejirinya ne Alan ogambye bali ya billion 3 akanyama bali obumbi 5 akanyama gaindi mpaka nyama ngole kakati kankubolize government ekolanga mukazi mukadde togenda kwana mukazi mukadde noganja kujjanga yo kiro era bozina nayo mukwata squeeze tagalo kaindi mwanyi no muyita mami government bwe kuwa sente toddayo kujivuma Sejirinya roza nga byakusaaga bamunyiga kanyama Sejirinya ali obuwumbi 3 ne munne babanyiga kanyama basiteme bali akanyama nga bali akaji bali babita bya toba namboze basalo obubadira kanti yalwadde namboze yakomyewo yateredde mukati yakola obubadi bwe ye namboze mu bubadi nabeera naye mukugunyo mu bubadi so Basajirinya bakomawo nga 2 Feb balabe oba banaaba wa bail naye ekyo tekigenda kuba myaka 2 ng'abaana bali mukomera nkubuuza nabagamba nti omusajja omusiraamu nga anoonya ekisolo ekyokusala ku yiti aduka
kubasalira ebisolo embwa nedduka embizi nedduka nekapa biba bituufu abisala lwaki Museveni anywa bano bakabuleeta baani balina kye balimu nti babagamba abasiru abataasoma abo hafu begi nti omubaka wa parliament akwatibwa oyina diplomatic immunity. This is why Sebagala was arrested in America. Yalowooza nti bwobeera meya wa Kampala tebakukwata. Have you ever seen me? I've fought with these people for over 20 years, but have you ever seen me involved in a crime? I know. They are itching to grab me, but I avoid. Bagende wa president ne bamugamba, do you know, atambula n'ennyondo, ayina emitayimbwa, ayina acid, ayina emmundu, ayina pisha n'ejjambiya. Museveni yabagamba oyo bw'omuntu ayireko oba agijeyo agikuba omuntu mubakwatireko. Bo baali bagenze kuga nti disarm him. Museveni orders Mirundi to be disarmed. No, let him misuse. Alabe bwemukwatako. Now finally nga tubunzika mzaake wiki ewedde yali mu parliament ngaze okwogera ku baana be bawamba ne bamugaana deputy speaker Nathan Kambo abagala katemba mugende ku National Theatre. Buli owulira drone n'abaana be wabawamba boogera ku Muhoozi baagalaga nti Muhoozi yakwata abantu yakola kino ekamba boozi Muhoozi kale kaabe nga akwata abantu naye ate abaatwala abaana 14,500 abaana abawala ne babatwala India ne babatta ne babajja mu organize over the 12 Kokolo. I rather do with Muhoozi even if he does, but Muhoozi does not do it. Why? Muhoozi bwe waliwo na Rufenya, did Muhoozi's name appear? No. Where waliwo safe houses, did Muhoozi's name appear? No. Never kuba Muhoozi bamutukangeko ebintu biriyo omwana omuwala bw'omugamba omusajja nti musizagana nkangende ensiri mu kifo ky'okubeera n'abatta abantu tufuule Uganda lufula abatta abantu nga temuboogerako. Ne drone tuziraba nga zitwala abantu. Nange nzina drone eza takisi. That's not the issue. Drone is not the issue. Drone is to find out. Akati kankubuuza. Bwe baba nga mukayana ne mukazi wo naga nti ndi lubuto gwe n'omugaa nti onywedde mazzi ani aditamininga oba ayina olubuto oba tayina omusawo sikaana. If the Minister of Affairs says we don't have rebels and the Deputy Inspector of Police says we have rebels, who is the scanner? The Minister of Security. Kwa ina yiso ayogera nabagamba nti abasajja bano batadde wabayekera nti bakube police stations bagambe nti abantu nti obuyekera obuzeewo tebwagala Muhoozi nembaga muli basiru oba abasirikale ba police badduse ku police stations mutekewo abamaji. Monitor yakubye nti president yagambye abanoopu be bayine emmundu bamufeedinga bubi obuyekera nti abanoopu emmundu bazijja wazayitawa ne Majambere yagamba abanoopu bayine emmundu ngani yazibawo nabagamba nti wekasoolawa nga nobanga okyusiza omwana w'obugoyi oli musajja nosanga kondomu ezikozeseddwako nga ziri emitwete w'omwana wa myaka 4 ogamba yazikozesa ku nnyina kati kondomu enkozeseeko zemmundu abanupu bazijjawo. How can guns enter Uganda through NUP with tight security? That I don't believe this. Me, I don't believe this. Museveni government always blame people for many problems. The issue is, even if you say that you tell us the source of these guns, how do they enter Uganda? If NUP has guns, the government will check it there. Why? Bobby Wine brought a car that was loaded taxed. How did the government know Uganda Revenue Authority? Temotoka je yalese inokusasula omusolo mungi. If you have an effective authority, etegera nti Bobby Wine ayingizizza emmotoka ennene lwaki tebamukwata nga ayingiza emmundu ebyo tobimbulya nti yintereke kyo. The issue is it goes back to the government. I cannot blame my children
for what I have lost. Abaserikale bakuuma ewaka weebali, abaserikale weebali ewaka. Kakati abomuli banzi babati without the collaboration of your children. Yes. How do you explain that this government that has been in power for almost 40 years have smuggled guns zilirudawo ziliwa ziyisewa? Are we safe? Ntinodya kitata n'omulaga ne golden pistol kitata. That's why they lost the case. Kitata could not have a golden pistol era ne Gaddafi. President Agina gwe ne bakugamba nti Kasuku yatomedde omuntu n'amutta naye tugenza okukebera nga Rolls Royce yamutomedde. Ani Agina? Kyogamba sobola kuba na Rolls Royce bapimisa mpimise si nyingi. Kampuni ekola Rolls Royce yekola gundi yinginiza Boeing. There are things you cannot tell. Naye mzee yao tomfiiridde ko mufizi. Nze katika example jolese okubye kunzita. Kanchiteka kunzi. Ogamba nti oli Rolls Royce ne Kasuku. Benzo ogigula. Ne zino zigula. Ne Rolls Royce mu gwanga ziri mu meka. Erozemu. Na katika nchiteka kunzi. Rolls toyiza gamba kakubuli. Nti ababbi abazze wa Mirundi yabakubiza Katuusa nga nchitya. Then you have lost the case. What I'm explaining is this. You cannot say that an opposition group is having guns. Where do they get guns? To tell you that Ugandans fear guns, kusawa zino gendo kebere buli wamu wonna ojja kusanga nga waliwo bagadi za batambula. Many people fear to handle guns. Many people fear to kill people. Many people don't have pistols even when you are entitled. Kakati ujogera otya ti abo opposition bayine mu kati zake kye yakola gogamba si kituufu kitya nga batwala abaana tabyogerako. What you are doing mumulinga abagamba nti abo opposition bayine immunity, nti abo opposition mbadde mbuli wano mukwano wange Omusiraamu ne mugamba ti waliwo mugundi mu security tukita the higher doctrine kwajija mu Bayisirayiri nti ba Hezbollah bali balwana e Lebanon. What they did badyanga Katuusa ne baseka ku makerezia enyinyi zazikuba. Do you believe that these people, the Nupu people, cannot be criminals? Is that what you are saying? That once you become an opposition person or an MP takwatibwa nga takwatibwa atya afunye diplomatic immunity. Omuntu mu Uganda gotasobola kwata kamukubuli olwaleero. Omuntu atakwatibwa mu Uganda Cardinal Wamala is a minister in the Vatican government. Aina passport ya Vatican. Si yawano. Aiza kuba ne kabaka tebasobola mukwata. Tebamukolera etteeka. Kabaka bamunywerawo. Bamuyola ngatadu, bamufuwa ngatadu. Ne kyapa mu mpale. Kabaka ineteke mufuka bali teekawo. Ne bamufuwa ngatadu. Teka abasajja asobola okukwata kabaka. Anti tebamukwata naye the government withdraws recognition. Omanya recognizing kabaka. Endagano y'olwende kugamba. Kabaka wa Buganda anapanga mu lunyirwa se kabaka Muteesa oluberebere. That's what. Kabaka wa Buganda erinnya lye linatwalibwanga n'abalangira bala mu lukiiko lwa Buganda. Erinnya erisinza okufuna obululu obungi bwe munapanga kabaka. Mutemukimanyi nti kabaka alonde. Si byandira 10 ebyendera ebyawo. Wandira Musoga ye mwana azaliddwa nga yekisendera. Abazungu scientifically nga babuuza ebyobusiru ebyo. Kakati kabaka wa Buganda is elected mu lukiiko lwa Buganda. They bring names. But he must come from kubanga ekizimbo kirebe kiri yakatu. Mukazi gwe bayita Muganzi Lwaza yatta abalangira 24 nga bateeka mu kinnya abasanja. N'aleka omuganda wo omwana w'omu Muteesa yababeerawo. Ng'azannya nani ne Nuku mukazi alabana bakakungu. Naye yali akimusuddemu. Muteesa n'agamba maama we Muganzi Lwaza nti kasita okwata Nuku mboko n'omusula mu kinnya bw'ozannya naye nange nyamesula. Naye abangeza baali bagezi bakugamba nga tebagala Musiraamu kabaka. Tebaga nti avaawa. Kakati the person who recognizes bakugamba erinnya lya kabaka awangudde, omulangira awangudde mu lukiiko anaafulibwanga kabaka
nga erinnya lye liweereddwa wa Queen Victoria oba abasika ba Queen. Museveni ye musika wa Queen yatongoza kabaka. President wa Uganda yatongoza kabaka. So the law says libateeka nga kabaka akutte ekisulu. Kabaka yali akolera basic campaign. Museveni summoned the parliament. Nabalaba nga balize wangu kanka ne banaduli bani. Omusajja mugambe Museveni yagamba if we don't put this law we are going to have a situation. Second in agenda kubiza NRC. Nibateka weteke erifuga kabaka. Is there? Bakabaka bayine teke eribafuga. If you violate this law, tebakusiba. But the government withdraws the recognition. Ate omubaka avudde mu ggwanga eddala bamusiba. Bamugamba your actions and activities are incompatible to your status as a diplomat. Nebakuba essaawa 24 n'ogenda. So in the case of Uganda, any traditional leader, kubanga okimanyi muti mukimanyi mu nsi omuli republic tembeera kabaka. Waliwo the Republic of Saudi Arabia, the Republic of Morocco, the Kingdom of Saudi Arabia. Yes. Ensi erimu republic tebeeramu kabaka. Anyway, tetujja sukkawo leero. Arapex be basponsor baffe Arapex Tile Adhesive beera ng'omukozesa okusiba tayiro ezo zinywere abasanga mu cement wa tile tap send naye akutegeeza nti gwaweereza ssente okuva America ne Europe. Nefe batuweereza ebirabo bya Christmas. Bane mutuweereza ebirabo bya Christmas. Mutuweereza ebirabo bya Christmas. Kyo nakyo kive mu ddiiro. Naye waliwo yampadde suuti bbiri kabenje. Waliwo omukazi yampadde suuti bbiri kabenje. Naye abakazi bakuwa nnyo. Anti nina figa teriiko lubuto. Figa yange giraba mama yinire. Mama figa yange yakikwaso. Eyange olinga anite straight. Ate nabagamba anze sifaanana anite nina entungo. Ate nabagamba nti buli lwolaba omusajja alina olubuto bulwadde. Nze Mirundi soko tule wansi kati tugenda kukomaawo wakati kulaba oyingirira embuto gwokimanyi oluse embuto ziba ssente. Abaana babeeranga n'enjoka ne bagamba omuzadde mafuta mingi omulembe kwami ng'alina biwuka. Omuntu yenna alina olubuto kitegeeza alidde kyatalya mu buto. Mbadde nsaba tukomaawo. Ngenda kukolerayo kali kootera obutayagala nti mbadde n'omukukunavu senior presidential advisor. Kati yankuzizza kiri nakigaana. Kati yankuziza nankuza baali bantadde mu kategori ya wansi. So kati tusobola okuyita presidential advisor. Okimpita kati omusaala gunajja. Kati awo yankuziza naye nagaana okubeera mu baakusaza mba nasomerayo. Bwe mbeera mu teepu y'abaakusaza ne mbeera mu bano baani bukyama mba nasomerayo. Nali nkigaanye nanteeka bwenteeka nze siyinza kgenda ku buko nendyanko era kankubuulira nnaku ezo nagenda wa mukazi wange omu gye bamuzaala nga baziika nazaala wange ne boogera abantu nze tebanjogerako mbu tebantegeera baagenda okundaba nga navuddeyo dda. Ate bw'otalaba nze olabaani. Bino bye bajoogajoga mbolokuba tokyalanga biki kati tebakulabye tebakutegedde wali oyiseemu. Kyesaagala kiri kimu nze saagala genda kuziika wantu wonna n'oyogera erinnya lyange nti omuko Mirundi atuwaddeyo kubanga mbalaba abagwagwa. Waliwo omuka agamba omuko gonde aweereza emitwalo 10 giguweereddewo mu ntambula kati kuba kuwugirira puuzi. Kakati nze Mirundi bwe ngenda okuziika ku bukulu teboogera lijjo lyange kuba you are saying nti syali bawadde is my commitment to help my family yange obuli mukazi wange. So you don't need to announce kofi lyeno etuweereddwa mukoddomi waffe Mirundi kuba oluyi kubuko nkubulye sebo. Nagenda ku buko ekisajja baali bakiguze nekitandika okulwisa obudde ngaenkuba egenda kutonya. Senga yeetaaga bino bibazannyo fe tuli mugundi nabaga tugende fe tutwazemu ebyo. Gwekimanyi nti nakwata emitwalo 5 nenjiwa omwogezi waabwe ne mbagamba kakini owaffe yaba ayogera gwetuula kuba buli kimu kyonna otulemesawo ne twagala genda. Banaye muze mmeka tubageme mulize bameka namugamba waguze kintu kibuli
utubala waguze ki musajja gwe mukazi wange yava mu nyumba najja nabaga nti oyo ajja kugenda nebaga musituke tugende eno embwa gye baleese wano edda mukuzenya edda mukatembe nkube tukubange nkube egenda kutenya tutte omukolo nze neyugirira ku buku nenkwata omwogeza ettaayi Ubera bulungi bwera